muyinza okuba mulowooza nti no yali abakoze eki omwami oyo atudde awo ddala yakola ani ekintu ekibi ekyetaagisa okutwala obulamu bwe n'obw'abaana be. Khalid Yono, this is the boy. I've been with him for some time, and he's the one who worked hard for him. Kyali afuba nnyo okulaba nti omulimu gwe ogwa bodyguard agutuukiriza, omuntu gwe bamukuuma amujja ku scene of crime as fast as possible, and he did it. Thank you, Khalid. Njagala omwana nga afumbirwe naye Brenda yafuna ekizibu, yafuna boyfriend namudisappointinga, n'agumiikiriza, yaŋŋambanga ne mukamu ne mugumiikiriza ajja kutereera. Omwana yagaana okutereera, muvubuka ng'anywa omwenge. It is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. No worker from China Rail 7th Group Company, Emilio Dibiri, Nabo Butose. Chief of Defense Forces, no Mchara, never get of second. City of Footail, self members. Obuntu buleeta abantu ne baleeta ebintu. Bwe mwagala ebintu totandikira ku bintu kululunkana ku bintu, sooka kufuna buntu. Obuntu bulamu bwe bukuleetera abantu ne bakuleetera ebintu. Ekyo Katonda kyatwagaza kyayogerako wano. Twetaaga ensi erimu obuntu. Abantu banabona obuntu. Oli nga bw'anaaba ng'alya wadde alina ekifo mu gavumenti agamba ekyamazima Mukama ontadde wano, nina kyenfunawo, naye njagala n'omulala naye abe nekyafunawo. Ono alya n'ono alya, emmere gira ki? Waliwo MP gwe bantegeeza agamba ne mumpeeko ndyeko. Naye naga akati ekiwedde, kakati oluddako mumpe tuliire wamu bannange. Ekyo nakyagala nnyo. Tuliire wamu. Nolwekyo banne nsaba. Ekyo kibi ki? Nsaba banne Katonda atuyambe. Brenda, laba akabanga kasaabinze eggwanga lye. Papasi ye ebadde kikino Mukama kye yamutondera ddala mazima. Omuntu gw'ogenda otya ne weebaka n'oyanirizibwa abaana bo ne bakuwa caayi n'omugaati n'olya ng'ovakola ekikolobero bwekiti. Ddala mazima weebaka otya ekiro. Otunulira otya abaana bo ng'omaze okutta owaamu nno. Ku lwaki temwagalira mutulaba mulowooza tulina amaanyi naye Brenda was our glue. Ffe tetuli waabamu. Julius kakati bannange mbeegayiridde Uganda abantu mwenna abampuliriza mulekerawo okuttiŋŋana. Muyinza okuba mulowooza nti no yali abakoze eki omwami oyo atudde awo
ddala yakola ani ekintu ekibi ekyetaagisa okutwala obulamu bwe n'obw'abaana be. Brenda agenze emyaka 33 teginnawera, tannaba na kutandika abadde ayagala azaale ku baana teetalese, abadde ayagala naye abeereko nekyabaddeko, talina kyakoze, yakatandika okubeerawo. Naye olinaava eri nalowooza tebasaana kussa mpewo y'emu ne gyenzisa. Ani akuwa olukusa olwo? Ani? Ffenna tuli okuva Mukama. Ddala ani yakuwa olukusa olwo? Mbebaza mwenna, mwebale nnyo kumuwerekera. Mwebalire ddala Brenda mu busirisi bweraba abantu baleese okumuwerekera ddala mazima. Tekyetaagisa noise, teyayogeranga bingi, Brenda teyayogeranga bingi. Naye laba ffenna tukuŋŋaanye wano olwa Brenda. Bishop Mazimba bw'agambye yali muntu w'abantu era aleese abantu. Abaleese mwebale mwenna kujja. Naye bannange Brenda njogezezza. Brenda mujja kwebuuza abadde alina kuza 33 mu December. Nga nange njagala omwana wange afumbirwe. Naye Brenda yafuna ekizibu. Yafuna boyfriend n'amudisappointinga. N'agumiikiriza yaŋŋambanga ne mukamu ne mugumiikiriza ajja kutereera. Omwana yagaana okutereera. Muvubuka ng'anywa omwenge. Brenda n'akoowa n'aga nti nze ndikooye. Naye buli lwe yalumwanga nga nange kino yalinganga mu Amerika. Naye nga nkifiiringira eno nenkuba essimu. Ng'ate munange nga kituufu nga waalina ekizibu. Brenda n'akyawa abaana. N'alwawo okubeera nga ddamu ebya okubeera nti afuna boyfriend. Okay, oluvannyuma omuntu yanzibirako nti alina boyfriend naye nga tayagala kumutugamba nga byakyama n'agansagala gamba bamami. Naye nga teza omuntu ambuulira. Bannange n'ensaba essaala. Nga tugenda ne tutunuulira embaga ne ku Sande ne mama wange nga tannafa twali Brenda ne mama nange nga tutunuulira mbaga. Ku TV zonna eno bwegwako nga mukyusa channel ndala. Bw'ayogera olw'olugoye sibwagala yandibadde ayambala neza ku mbaga eyange nze siraba yandibadde akola bw'ati. Tugamba tuddawo bwetyo nga nange ngezaako nyemboza eyo gireeteeyo embaga. Ndabe nti akikola. Nga nze mami yange bw'eneebeera nja kukola bwetyo. Wakuba yagamba sagala mbaga yange beeko bantu bangi naye ddadde ajja kuleeta abantu abangi. Abange mugaa nange ng'agando nga saagala baleete ebirabo. Nange ne mugaa nti newe ebirabo era tubyetaagisa. Ne bwe bajja ne baleeta butono nnyo kimala. Tugamba tunyumya embaga. Naye munange embaga omwana wange gyafunye yeeno tagirabye. Naye nzikiriza ali mu ggulu. Kubanga yagambye Jesus. Era ono bwe yaŋŋambye nalina ekintu kye nayongedde neŋŋuma kuba luli nabadde ndi bubi nnyo nnyo. Ne namubuuziza Brenda yakoze atya ng'agenda okufa. N'aŋŋamba yayise Jesus n'angwako neŋŋuma. Naye njagala okuba akafaananyi. Maama we ali mu mokyale, omwana we tugenda muteeka. Kiseera kizibu nnyo. N'ebyogerwa biba biki? Bizibu. It's very hard. Very hard to talk about my child. Olwaleero nabadde nsazeewo nti I'm not going to give the terrorists a lot of attention. Let me talk about Brenda, the child, the girl whom we lost. Maybe you have given the terrorists a lot of time and they're enjoying it. But let me say this on that day. Nalaba ebintu bibiri. Brenda yabamala bamasasi ndo era esasi lyakusatu oba lyakuna eryamusula wansi n'angwako bw'ati. Bwe yakabira Jesus alyoka angweko. Nga nange eryawano agawano gamaze okunkuba omukono guli shattered. Guno gwa left gwo gwali shattered nga tekukya gulebera bwe guti. Nga ndaba driver wange omugenzi Kayondo ng'akyali ku steering naye ng'agezaako to say how to drive away. Ne bamukuba essasi eddala n'agwa bw'ati.
Nendaba ekintu ekyasooka kye nasooka okulaba, how heartless people can be. That's what I saw. Situation eninga nti abantu nga balina ettima. Era neetonera Mukama Katonda kubanga kye nasooka okwogera, nagamba Mukama Katonda nga njagadde nnyo abantu, lwaki abantu tebanjagala? I think I was wrong. And I'm sorry. Because people love me. People have loved us. Abantu batulaze okwagala. So the bad guys are there, but the majority of people are good people. And God's people are good people. Those terrible guys are a few in this world. And they will be isolated. I thank the CDF for that message and for that assurance. Much as I was hurt, we shall fight. We shall fight on. We have touched the nerves. We shall fight on. The second thing I saw, and what came to my mind, ngamaze okuva mu motoka ngudde wansi nga neekulula n'omukono gwe ogumenyese, angamba omwana escort wange, I don't know whether Khalid is here. Ngamba Khalid nti guddayo emundu etu babasajja. I saw and I recall that God is great. And I saw the love of God. Because I couldn't understand why, if you have seen that car, that vehicle, how we could survive, how I could survive with my escort in that car. That's God's grace. That is God's grace. Era nalaba ekitiibwa kya Katonda nga mmaze okuva mu motoka ngudde wansi neekulula neva mu maaso nenzira emabega nga Khalid mugamba abasajja babo bakomawo, keep engaging them. Kuba ye yalina emundu ennene. Nendaba ekitiibwa kya Katonda because he was able to save us. So those are two things which I want to talk about on that day. Khalid Yono, this is the boy. I've been with him for some time. And he's the one who worked hard. For him, kyali afuba nnyo okulaba nti omulimu gwe ogwa bodyguard amutuukiriza, omuntu gwe bamukuuma amujja ku scene of crime as fast as possible. And he did it. Thank you, Khalid. Amaziga wano mbiri kwa Brenda provosti kati kulembere muzikiriza y'abatume n'oluvannyuma tunayimba oluyimba nga tuteeka omubiri gwa Brenda mu ttaka. Provosti Sebo. Ffenna wamu tunaanyweza okukkiriza kwaffe nga tugamba nti zikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omuyeka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Mariyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mibiri gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'aka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'atuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebonawona, n'okisa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo.
Amina. Kubera kuyimba oluyimba olwo amaze omulimu gwe nga bateeka Brenda mu nnyumba ye. Kafeero amaze omulimu gwe abafu abafiira Mukama waffe okutanula leero weewaawo bayogera omwoyo baleke bawumule mu kutegana kwabwe. Kristo tugiremu ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bw'obudde byeyagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuweerere yaffe ya leero tusonyiwe okwonona kwaffe nga tusooma abatono tetubala kuteekwa naye otukole mu mubiri. Amina. Atweyongera okusaba ali Katonda ayinza byonna emyoyo gy'abo abafiira wano mu Mukama waffe gy'oli baba balamu. Emyoyo gy'abo abakkiriza bwe gimala okuva mu mukugu gw'omubiri guno gibeere naawe nga gisanyuka. Tukwebaza nnyo kubanga oyagadde okulokola obulamu bwa mukwano gwaffe omwana waffe ono Brenda Nantongo Katumba mu nnaku ez'ensi eno ey'ebibi. Twegayirira oyagale olw'ekisa kye ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'okwanguyako obwakabaka bwo omu n'abo bonna abafa nga bakkiriza n'amazima erinnya ly'ettukuvu tulyoke tufune essa lyaffe erituukire etabulako ery'omubiri n'ery'omwoyo mu kitiibwa ekyo ekitakoma n'ekitaggwaawo ku bw'oyo Yesu Kristo Mukama waffe. Era Katonda ow'okusaasira Mukama waffe Yesu Kristo kuzuukira n'obulamu akkiriza oyo newankubadde ng'afudde nga Brenda Nantongo atuuka okugalamizza waali nga bwe mwanamukkiriza aliteerere. Era Kristo Mukama omutukuvu Pawulo bwetunakukoleranga abalwaddamu abatalina ssuubi okulola okutegeerera n'obuwombeefu ali twaffe okutuzuukiza ffe mu kufa okw'emibiri y'obulamu obutaggwaawo. Bwe tuva mu bulamu buno twongere tutumire nga bwe tusuubira omwana waffe mwene waffe
Mweleza mwana unawo Brenda nado Katumba wamude. Yawa mkono. Yawa mkuzuka kwa wanatona. Kunapa wengine. Tunapeleka wasifu wa masoko. Kwa soko. Kama ilivyokuwa. Omwana w'omwalo wali wabamunakuli abaagala nga bamutya nga bakatikkeri nga bakakyalira wamukisa musiobakababatekerasi sonna nga tezinabaawo olwebitumeekitaokosasa konna wa yesu omuweereza waffe era omunuzi waffe. Amina. Mukama bakwatire ekisa. Yesu Kristo yakaawa ku ntana ya Lazaro. Era yakubagiza bonna abalabbe. Twegayirira tuwulire mu ngeri ekisa gyeno Katumba amaanyi n'amakafeeri n'ab'ennyumba yonna olw'okugenda Brenda. Babudeebude gwe yakowodde n'agamba nti Yesu ate nga gwe kubo n'amazima n'obulamu. Tusaba omwana ono Mukama omuteeketeeke bulungi naddala ng'etubalitunayo okuva edda kwagala nga muyimbi nagukkiriza. Tusaba ekkubo n'amazima n'obulamu nga bwe mugwe omuteeketeeke bulungi. Naye n'abasinga bonna bamudeebude. Tusaba ne famire eyamunaffe driver naye famire naye ogibudeebude omusaasi. Tusabira Mukama bonna buli azaako omukazi. Tusaba okyuse emitima gy'abantu bonna twagalane yoke tuseeyo omwoyo ku buli muntu ne munne kubanga teri ekyakusiba ekitali mulungi. Tuyinza okunyera okukyuka okudda gy'oyo obudde bw'obulamu nga bukyuka buziba twekwate kukwe Yesu etezikozesa okutuyamba. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna gikube emitima gyammwe n'amagezi gammwe buli omu ne bw'anaaba ng'atambula. Tuleme okuva mu kumanya Katonda kitaffe n'Omwana Yesu Kristo. N'omusoka likominikera bakitaffe Omwana n'Omukulu kubeere bazadde. Kubeere ekifo kino omwana ono wawulidde naye omwoyo kubeere gy'oli. Kubeere ku muzaalawo Kaferi ng'ate yanakolekera maama we. Ne famire eyo omukisa gukibeereko naffe ffenna buli okuvaako. Kaakano mulimu ekitaffe. Amina. Bye, Brenda. Honorable Francis and Municipality, Bannauganda Twabakolaki.
Meya aweze kuwaka Mutoowe 5. Office of Sub-County Area Chairperson Mukuru District Noah Katumba kuba sentule bonna kalo nkosi yakuteesa UPDF naye atuweereza Mutoowe 2. Nile Dialogue Platform batuweereza obubaka bwa Mutoowe 3. Mukono Central Division baweza obubaka Musasa Elite Family era ne Mutoowe 20.